bali mweyo embeera oluyimba olwo lubakolera mbadde mbagamba nabadde ne Sasha Brighton emitiyana yesterday twabadde okugombolola mukali amaggwa naye bannange nakaweranyirira nakawera oyo Teo waffe gwe tulaba oyo Sasha Brighton bannange kirabika bulungi abalimba abalimbira ddala Sasha Brighton yalabika bulungi anyirira tho webale kulabika bulungi webale kwambala bulungi kansubira omwaka guno Sasha Brighton Carona Ntongo banange njagala mbeere wano ku TV nga mbagamba tuli Sasha tutandikira wa Cobrigato tutandikira Cobrigato we tuba tutegeka ekivulu tukitwala kalo tugende wo omwaka guno kalo nali naye twaliruda wa Masaka je nali ne kalo ya naye ne kala alabika bulungi bagezezaako kuuma omutindo ekikulu mu byonna yafunamu baby ekyo tukyebaliza mukama kuba abaana baffe abasinga kasita ayingira endonga batakyayagala kolaki abatakyayagala kuzaala ebintu ebyokuzaala bibasi birungi nnyo naye nga nyongera obabuuzaako mikwano gyange kyenkyakoli nze Judith Kawesi nyongera okubakulisa omwaka banange mukuliko omwaka 2022 tabadde mwangu 2022 ayina engeri gye yatabuse n'atwala abantu baffe bannange nga gwako banango omwaka gwatabuse oba oliawo accident kule Masaka accident kule Mitiana accident ku Freedom City accident zafuse accident zatabuse nezitabuka naye nga ebyo nabikyali awo list ya bebe kulu tukyagirindidde ddala list ya bebe tukyagirindidde ddala era King Saha kansaba omwaka guno guberenga at least gunabeera kalekaleko nga bakulumbye nnyo oba president tebyatambula bulungi uyo omukulu bebe bibadde tebitambula bulungi tubadde twakagira ate mulondo n'avaayo tubadde twakagira nti ate alwadde tubadde twakagira nti ate uma kwegamba bibadde bwebityo naye kasaba omwaka guno tugutandike bulungi nnyo nnyini ddala kansooke mpumulemu male tukomawo ekyenkya kijagenda